Haya basi amachaga olunaku olwaleero omukulu abayise bukubiri bannamawulire abasinga okuba ate nga badduka ne badduka wali ku papa sport. Abayise nno ye muyimbi w'eggwanga Ronald Mayinja anti yatonye n'akoma mu ggwanga Uganda. Ebibuuzo byali bingi nnyo, bangi baali bagamba yadduka byabufuzi, yadduka biki, byonna asobodde okuba ate nga abinnyonnyodde. Ronald Mayinja n'ategeeza nti budde bonna ekivu lwakireeta, enteekateeka etambudde bw'eti. Asobodde okuba ate nga annyonnyola lwaki abaana be yabadduse ebweru. Agamba si byabufuzi naye yayina ekirooto okutwalako abaana be ebweru. Kati Mayinja atandise bw'ati mu press conference nga annyonnyola ebintu bye. Nze nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba nakyali mulenzi. Nsabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba akole ki. Ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko baleko famire zange wa ebulaaya. Kuba natambulanga nnyo mu bwana bwe ne mukomya kweyakooti ko nga tekafuna na mukisa kukola ki okujinya kunyonyi. Dadi agenze dadi akomyewo. Nga balaba kyamaanyi nene nga lumusabirira mbatwala. Olwekyo natandika okubagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina. Era Mukama nannyamba nga wazannyamba ne kituukirira ne matino batwala. Naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu. Kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse byaki ebyobufuzi ndoza lwava omugambo. Naye singa nga mwena munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyali kwandoza mikisho gye nasooka okukola yali ya misa yali ku sereni abaaliyo. Najja ku stage tewali gwe tuyinza kuwaayiriza nti omulali gundi n'akasuka kati waliwo akasuka akacupa. Aya basi Ronald Mayinja mu press conference abachaga leero ku papazi nga nnyonnyola ki ekyamutwala ebweru ekyamukomezaawo. Ategeezezza nti ebweru yabadde ku kyeyi era ng'akubakubamu ng'anoonya akasente naye kati akomyewo ayingire Christmas n'endongo ebivulu abiddemu buto. Omuntu akulimbanga nti osobola okumala ebungereza emyezi ebiri nga tokola. Mpozi nga tolina bikola oba tolina ezo mpapula kikola ki? Kyekyo kisoboka. Oba pamiti tolina that residential permit oba tokola ki? Niyimbadde enfolembi n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye omwongereza okuva buli muntu olina okuba nti okola. Tosobola kubeera mu eriensi nga tokola wabula gweweesalirawo okola ki? Kati bijja tutwala mu sisitimu nyingi naye nga kizibu nnyo ng'olifuna famire n'otakola. Bw'okeera ne weebakuutulo emyezi 6 n'ekitundu ky'omwaka nga Ronald Mayinja nga annyonnyola eggwanga bingi nnyo ebyayogerwa. Mayinja yayogedde ku nsonga nti bwe yaviira mu ggwanga Uganda ennyumba yali agitadde mu katale. Bannamawulire ne bamubuuza, Mayinja wakomyewo ogenda kusulanga wa? Ogenda kusulanga ku papaazi kiki? Buli kadde bakusanga. Mayinja abagambye bw'ati. Ennyumba bwe nali ŋŋenda, ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula. Kubanga sizoni ennamba y'ebijjanjalo ekulira emyezi 4 naye nga muwaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo gwakula. Ate namwe mumanyi ennyumba enkalu erina bwefa ennyumba ekifuluka kirina kikola ki ekifa. N'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eryawo bweti. Ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nene nnyo awaka wanyuma bantu kati bwe bagenze ebweru naawe n'obeera mu buyumba weebase mu kino ekisenge kirino buwulira ekikonye n'ogamba obwomu yazi. So nayina sooka negisamu bagisobola. Osulawa nina weesula emotoka tewali yansikako moto naye wano tulina bitutwalanga ebyamaani. Ekitegedde ye Mayinja nga annyonnyola eggwanga abamubuuzizza nti munnabyabufuzi oba kuba omugulu David Lutalo yavuddeyo n'ategeeza ye si munnabyabufuzi. Ronald Mayinja agambye oyo omuyimbi oba omuntu yenna agamba si munnabyabufuzi aba alimba. Wabula ekibiina kyawagira aganyo kyogera Mayinja oba awagira kibiina ki? Buli muntu omulamu politician kujja nga takimanyi omanya. So being the normal person owagira team owagira party no sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda politics tomuyingirabo lwakibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde politics n'obyogerako ng'obulungi bwaki Uganda. Omuntu okuva n'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba ofuyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political. Mwekitegedde
bagamba nti ngenze muzikiti nesiri religious. Okay? Buli lw'oyatula kyova mu nsi kitegeeza ensi bagifoomingira mu layini yaki ya politiko. Buli lwoga nti nina eddiri kitegeeza religious. Buli lwoga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa. Kitegedde ye Mayinja oyo masitoni waffe ategeezezza mu bayimbi basinga okwagala ennaku zino kuliko Alien Skin y'omu ku mukwano gye egyasobodde okuba tegimuwaliriza. Alien Skin ne BEBE COOL bamugambye wadduka ki komawo ebintu byatereera eno. Agambye era budde bwonna bw'owulira akayimba aka Mayinja ne Alien Skin teweewuunya kubanga mukwano gwe nnyo. Kati kambawulire Alien Skin mwagala nnyo naye simusiikanangako naye mulaba Alien Skin mwagala nnyo nnyo yakubanga gambye Alien Skin muvubuka yankubiranga Facebook alabika muyimbi naye anjagala imumba Bungereza naye nkubira nangamba Alien wano koze Alien simusiikanangako naye kati omulamu mutegera mbadde mulaba nnyo naye kukuula n'engozi so tuyimba tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi nagamba omusajja yadduka byabufuzi wekugamba nti bannaye wekuba kugaba chansi mu kiwaanyi ndio Mayinja naye ng'ate nemugamba Alien tokyuzeeyo munnange. Ronald Mayinja yoyo nno bw'ategeeza nti Alien Skin mukwano gw'enfanfe bangi beebuuza awo mukulu Ronald Mayinja mu Christmas agenda kuyimbirako wa. Agamba nti omuyimbi mukwano gwe yabadde naye Bungereza BEBE COOL agenda kiwatula 26 ekiwatule gyagenda okuyimbira. Mayinja posting ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange BEBE COOL natwasinkanye Bungereza eyo tunyumyemu nagamba naye lwete tudda Kampala nemukwana empadde enkumu good enough atambulidde ku nnyonyi emu ate nga sawa nyingi n'ampa contract nga nina okuyimba mu kiggulu kya tondeka ekiwatule 26 Desemba ekyo kiggulu kyengenda okusookamu BEBE COOL era gy'oli kutimiddeko sikaleka kuba embirimbiri paso naye paso mu mugambo gonna okubadde kugenda mu maaso mbaddenga n'abajja ne baŋŋumya akuba okubaddenga BEBE COOL nga bw'ogira nsi yonna ngekuba wabaayo omuti BEBE COOL obaddengako BEBE COOL yatuuse n'okulinnya ennyonyi n'ava e Uganda. Ekitegedde owulidde omukwano gwa Mayinja ne BEBE COOL awo n'ensonga bwe ziyimiridde ategeezezza nti budde bonna agenda tegeka ekivulo n'asabye bannamawulire baleme kumukuba. Wulira Mayinja asabye bw'ati mbeere wamu nammwe mwenga bannamawulire ekyokubiri olwatandika konsati temunkuba because wendaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu muvulira mugamba Mayinja mubininga tontuukirirangako toyogerangako nange tetwasomerako wamu nange bano bonna ndaba baana nabanyiiza ddi. Okitegedde Mayinja ye bw'asobodde okuba ate nga akomyewo mu ggwanga press conference bw'agikoze ebadde ku papaaze ensonga bwe ziri agamba endongo agiina asooka wa Alien Skin boogereko naye embeera yeeyo.